basamize obusamize kitegeeza ati okusemize nyonyola ekintu ekyo kuba gugwa kusomesa bakiyita kusamize ne mu kyaki bagenda kubasamize abadde omubbi abadde omusezi abadde omuyaye kyekitegeeza obusamize kwe kussa emize agimuveeko nti nze siina lubaale waliwo atalina lubaale waliwo agenda okwegatta n'okwegatta atalinyako lubaale bwe muba mwegatta eyo ye DNA yaabwe bwe balabira nti ono waffe waliwo abamu nti asinga okugoba omukyala n'amugoba n'amukuba ekigo anaawangula yajja omutwala nali mbuulirako nti oli babagamba mwegobe anasooka omukwata oba n'abasinza amaanyi mwenna kakati sexual harassment eyo kati bwabikola olwaleero njala kubuuza kiki ekyonoonye abantu okubajja ku nnono kati DNA edda DNA eya Katonda bwe yalinga bwetyo etya njedde omwana bwe babeeranga mu kika edda twabeeranga n'ebika ng'abaana bakyalanga mu bazadde baabwe abaana edda baakumanga ebyoto nga maama atula ku kyoto n'asomesa omwana ng'omwana lwaki baateekangawo ebyoto bituule ndaba abaana bagendeko bakume ekyoto ekyo kyalingamu okusomeramu kunene nnyo kakati ebyo byonna byakolebwanga twabeeranga ku byoto nabibanyonnyodde dda twafugikibwa omwana akula asengekeddwa ebyogo bye bamunaaza bibamu eddagala erimu erinamuyamba mu nsi muno kati olwaleero omuzungu bwe yajja nalaba nga ajja kwonoona faasi oba nalyoka tutabika mu mawanga n'atuleetera kati waliwo kyogamba eggwanga erimu lyesijja kwatula nga era newunyiza minisita simanyi Lucy Ochenyi mwalingamu akawulira nti awulirenga mwalingamu olumanyo amanyenga buli kyagendanga okukola so omwana yagendanga okuzaalibwa nga amaze okuteekebwateekebwa muki mu lubuto bw'ateekebwateekebwa mu lubuto edda omwana bwe yazaalibwanga nga bamuzaalidde waka bw'azaalawo omwana gwaita ow'emabega omulongo buli kintu ku nsi kuno buli kintu ekizaalibwa bizaalibwa ebintu bibiri waliwo omwana gwe bayita ow'emabega nowaaki n'omwana omutuufu omuzaale edda abakyala b'edda baakuumibwanga batya gyenkuuma gye babakuumangamu edda twalinanga ejjembe edda bayitanga ejjembe lubowa twalinanga namuzinda kati amayembe aga gaaliwo ekyokwera ku mayembe batemwekanga olwokuba ogende ku jjembe ne Yesu Kristo yalina amayembe ge 7 agamukuuma mu bayibuli mwebiri mugundi ng'era bwewayendanga omukyala bwovaayo ng'ejjembe lubowa ligereka olugambo kati amayembe galina olugambo ejjembe lyakolanga olugambo nono yagenze n'ayenda ku gundi lyayogeranga buli nsonga yonna kati olwaleero amayembe olwaleero ogalaba mu kyaki nga bapaasa bagagoba jjembe genda lubaale genda muzimu genda lwaki gigenda tebigenda bya bulimba teri alina muyinza busigubwa jjembe ejjembe lyamaanyi okusinga omuntu owa bulijjo Katonda yanaenda ku ggoonya kati ono mukyala tuli ku kituufu nalebo omukyala yayenda bw'amala okwenda ne batya okugyamu olubuto lw'omwana oyo olubiki bigundi gwe bayita sibayibikira Maaliya yayenda bwali bwakabaka bwa Bungereza bw'obeera obwakabaka bwa Bungereza ne balaba ng'omukyala ono agenze n'ayenda kubanga ono gwe bayita Yozefu naye yali kabaka bo gwe bayita ani gwe bayita Yesu mbu yatufiirira mbu yatuyira omusaayi bw'amala otuyira omusaayi Yesu n'omukuba emigo emiyitirivu ennyo kubasirako omwana wa Katonda migo kukuba mwana wa Katonda migo kisuuka bwe gityo ne bamukomerera gundi bwe bamala omukomerera kati twagala kugamba olwaleero abaana bazaalibwa olwaleero nze naŋŋamba tuleke abakyala tubafule n'obwa Mwoyo Mutukuvu abaami jala bagamba gwe omwami ogenze ozadde abaana eno nga nze ndi Mothers Union omukyala yekumire Mothers Union ayambala kigomisi kye bwagenda ku kyaki yeewuuba wadda kati omukyala amaze okwewuuba mu Mothers Union gwe omwami ogenze ozadde abaana wa ewalala mukulaba mupiira eyo owulya mukwano ozadde oteba bwenzi nabo naawe tukebere abantu bakeberedde ebe ozadde eri ebweru omukyala gwoleka eri gyogende kuma emisana n'osiibayo ekiro n'osulo nekirondooza baakola nti bwemubeera nga tukuze muwawa naye bwaba ne bajjajjaawo bakutaasa bagaba oba waka kowola bajjajjaawo kowola abalongo bakutaatire omwana bagenda okuzaalibwa avaamu bino wammanga omwana akuumibwa empewo gye bayita muwanga ye muwanga mu lubuto n'abeerayo paka lwalikola ki lwalizaalibwa
Ndinda kusomesa akonyawo. Omwana akumye empewo gye bayita muwanga. Omwana akumbibwa empewo gye bayita muwanga. Muwanga. Era muwanga yawanirira enjuba n'omwezi okwera mu bbanga obutavaayo kola ki? Ye eggwanga limu ligamba nti baba kyakoba nange kyenkola ki? Kyenkoba. Sivumira mawanga. Era agamba nti muka muganda wo okola ki? Oyenda mwende. Okona bukooni. Nga kati abazaala abaana mu kitundu ekyo oba wa muganda oba waki. Kyogala asina kulya byani eyo side zeeyo. Bati babimanyi. Kati omwana bw'aba ayingiranga mu maka ye ng'omuzadde yakimanyanga nno si wange leero omukyala wange yakoze eki yasobye teyavangayo kukibata omukyala okumukanga yakimanyanga ng'omuzadde n'asirika n'ekintu kye abamu bakiwandikanga mu madaame n'akola eddaame n'agamba omwana gundi ne gundi wansuubuga bwe twagenda ku mbaga y'egindi nsuubuga yebaka ne mukyala wange ng'ejjembe luba walyogedde oba kiri kwalaala kali basi pulezidenti Museveni ebiseera bwe yajja n'abaga nti mujja kulwala siriimu owulya mukwano. Era edda bwe wasanga omukyala wo nga Sezala yawaddeyo ente 5 esaidi eyo nga Sezala yawaddeyo ente 20 oba 30 bwe wajjanga mu maka ago n'osangawo effumu eya kitaawo tewasulanga mu nnyumba eyo ng'olutaata akoze eki ali mu kukiika akebera ki? Akebera oli ali ku DNA. Olwakolooko ab'eddikimbe mwalingamu ebintu 3 oba 4 ebyalingamu oba n'ebirala. Mulumbe mwalingamu okwalula abalongo. Ekiro ekyo kwalinga kwalula abalongo. Okwalula abalongo n'okwalula abaana okwalula okwo abaana bategende mu DNA bayalulanga abalongo n'abaana okubalula balulibwe bategende be baana ab'omu nnyumba. Edda abakyala baafunanga okubuulirirwa ng'omwana oluzaalibwa akulira mu bajjajjabe oba akulira mu basenga be ne bamuna omukyala mu maka tavaamu kola ki? Kugenda bonna ayenda ojja kujja mu bino bajja kutemula bajja kutema musajja bw'anaakata ajja kutta ng'omwana agenda okuteekebwateeka oba agenda afumbirwe gy'agenza okufumbirwa ng'ateekeddwa. Ndeeta ekirala waliwo empewo gye bata eya mukasa w'ennyanja yagaba ezzadde. Mukasa yagaba abatalina nnyanja bakole batya? Tewali atalina nnyanja n'omwana abeera mu nnyanja mu lutu lwa nnyina mwabeera. Okubaweereza ne JAJJA bam Salongo Sekidde ku mukutu mu gusansonga the flashlight channel Uganda olunaku olwaleero nga tuli mu kwebuuza abamu bagamba mbu DNA yedda eyesinga ey'ennaku zino mbu byabayaaye byabafere kofe katugendeko ewa JAJJA bam atuwulire ensonga zino aziraba atya olwatuyitidde ku Facebook tuyitidde ku YouTube tuyitidde ku Twitter handle wonna kwe tuli. Musasanye Salongo eno information esobola okutuuka ewa Minister Ruth Acheng amanyi ebintu bino ebyadda kituufu byaliwo. Salongo amanyikidde nga musajja wa byafaayo omuli yatunyumizaako juzi ennaku ewawe emboozi kasubi kyekirubaga kyeki kakati yenga omusajja mukulu atuwulira ensonga zino aziraba atya abedda bakolanga batya mu DNA issues edda bayendanga oba tebayendanga babbanga abaana malwale bate bababbanga ensonga zino yenga kinomu aziraba atya. Tuli live ku Facebook the flashlight, tuli live ku YouTube, tuli live ne ku Twitter handle. So Salongo boza kutotandikira mbozi mbalamusiza ab'omukutu gwaffe guno the flash omukutu omulungi guno mbebaza nnyo bannanga bampuliriza mu nsonyi ennaku zino mbadde siriyo ng'omukulu annoonya naye nga wendi olwaleero ndabise nga ekindeese olwaleero nga Salongo Sekidde James ow'omundeeba kwe kubuzaabuziba okuli mu nsi muno nti twava ku nnono ennono yeebonyabonya ensi eno yonna era bw'okebera mu Bayibuli bagamba nti Yesu Kristo yajja bamubuuza nti yaga teyajja kuleeta mirembe wabula yajja kutabula maka ndakutabula buli kintu kyonna. Salongo ate Bayibuli Yesu ajja kutabula maka ye yajja kutabula maka na buli kintu kyonna kuba mu nnyumba mubaamu omulokole mubaamu omusiraamu mu Seventh Day mubaamu abasula mu bintu bingi tebitegeerekeka. So n'olwekyo basebo ne bannyabo njasooka mbasomese ku nsonga ya DNA eyasooka wawe tugasiza ne DNA eriwo olwaleero luno didako nga tona kugenda ku DNA eyo juzi batuleka mu koloko nga twebuuza nti eddala ekituufu
ng'oli mu kusomesa obwakabaka bwa Buganda gye bwava twetaaga tukene kwene ensonga nti yo DNA Wakabaka yayingiramu etya kyali kitya wano tutudde wano mu maka gaffe emasanafu tubuli n'ekifo kyaffe nti masanafu kyava ku kyo kukiyita masanafu ekyalo kino masanafu olwayo mukama wandeese bajjajja bwe bandeese olwaleero oba Tonda wandeese nti ekyalo kino masanafu edda Kabaka Kintu bwe yali alwana nga bulwana ne Kabaka Bemba Musota bwe batuuka ku lusozi masanafu edda balwanyisanga amaanyi ag'enjawulo ag'abajjajjaabwe ebyokulwanyisa byedda tezaalinga mundu bikompola tezaalinga bomu era tezaalinga mizinga bakozesanga enjuki ne bakozesanga ensanafu obuuka na buli kintu kyonna ensanafu fe zituyita namuzinda kati ku kyalo kino masanafu baatuukako abasajja ba Kabaka Kintu bwe baatuukako Kabaka Bemba Musota n'akozesa amaanyi ga Katonda n'abasindikira ebiwuka n'abasindikira ensanafu kikyalumisa masanafu era baatuuka Nakawuka n'abasindikira obuwuka okutumayo ekyalo Nakawuka buli kintu bakituumanga era bamutemako omutwe gye bayita ebuddo gye bayita ekitemu oba mutemerako omutwe ekikyalumisawo kitemu kwe kuyita nti wali ekitemu bayitawo kitemu bwe baamala Kabaka kino agende naggala bino bamutikkira bwekisolo kyaliwo Omuganda buli kintu kyonna yakiganda wazanga nakituuma erinnya buli kintu kyonna kyatunwanga erinnya so twali kiri mu Buganda nga kyakyo kitegeeza buli gye kiri mu Buganda kirina erinnya lyakyo kitondawo ate Makerere kitegeeza ngolaba olwaleero batondawo kati coronavirus mu Buganda fe tukayita kokolo bayina bakayita kati ennaku zino lubyamira bamuyita lumima mawuggwe kati ekigambo lumima mawuggwe kati kikyakwatira ddala kati Omuganda aliddako ajja kutega nti edda walinga obulwadde kino ekigambo kyava ku korona yajja n'aziba abantu nga tebakyasobola kwogera nekitundu mu lumima mawuggwe Katikkiro naliko yakireeta ekya lumima mawuggwe so kati kyamaze okukwata then kambuzeemu ekigambo Makerere kitegeeza ki Makerere waliwo Kabaka edda ennyo Kabaka balwaniranga obwakabaka Kabaka alwanira Namulondo nga yakikola ki nga yakitwala kati mu biseera ebyedda mu Ndeeba bweta mu Nsiike edda Ndeeba bagitanga Nsiike kati olwaleero tugiyita Ndeeba erimu ne zooni erimu zooni 15 ezirimu neruli Ndeeba yonna bagiyitanga Nsiike mu Nsiike omwo Kabaka omu yava mu lubiri n'omulala ne batandika okulwanagana n'abalangira nga baagala bali obwakabaka bali Namulondo kati ne babagamba mu lubiri ne bane temujja kulwanira mu lubiri mutuswaza olubiri mukke wansi mugende mu Nsiike ng'okkirya mu Nsiike mu Ndeeba ne balwanagana kwe kudduka amangu ennyo yasinga munne n'adduka n'agenda gy'olaba engoma ezirwali engoma ku mujaguzo bwe balwanagana omu asinga munne adduka awali engalo eby'ebbiri ku mujaguzo ekabowa kati n'adduka ku mujaguzo n'akuba ku mujaguzo kati bwe yakuba ku mujaguzo n'adduka ne bamuga nti akakati kyemumaze kumaze okayita ku mujaguzo watuuseeyo naye twagala kati mugende Makerere gaali mazzi nti mugende anakeere Makerere ogenda okunaaba amaaso asookawo yanaabeera nga Namulondo agenda agikola kyagituukako kwe kudduka amangu ennyo Makerere gaali amazzi Makerere n'anaaba amaaso Makerere bwe yagenda n'anaaba amaaso Makerere ne bamugamba nti kakati mugende gye bayita baava abalangira baava Bukeerere Bukeerere gye bakeerera obudde gye bwabakeererako bonna nalokana Namulondo baava abalangira kwava oluyima tebaavaawa abalangira baava Bukeerere abalangira baava Bukeerere kale weewaawo awo kale tukkiriza kati tugende ddala ku programu yaffe olunaku olwaleero lwaki edda balina DNA ezaabwe ezitali za kika kikambwe kakati olagala okwebuuza DNA yedda n'esaawa zino eriwa eyalibadde entuufu kati DNA yedda DNA eya Katonda bwe yalinga bwetyo etya nti edda omwana bwe babeeranga mu kika edda twabeeranga n'ebika ng'abaana bakyalanga mu bazadde baabwe abaana edda baakumanga ebyoto nga maama atula ku kyoto n'asomesa omwana ng'omwana lwaki baateekangawo ebyoto bitule ndaba abaana bagendeko bakume ekyoto ekyo kyalingamu okusomeramu kunene nnyo nga omwana bw'aba agenze makogera ofumbirwa wagundi kyatuyambanga nnyo omwana omusomo ogwo gwaba akutte obutasobola kugendera mu maka obutasobola nagenda kwagala musajja mulala obutaba na mpisa mbi ekyoto DNA ey'Abaganda yakolanga ki yasooka mwalingamu emiki emisomo DNA ey'okubiri yalingawo nti edda bazaala omwana edda malwaliro gano gaze leero naye edda abantu bagendanga bazaaliranga wasenga
omwana byatukanga okufuna olubuto nakatekati ngenze wa maama ngenze wa senga obi wa jjajja ngero olubuto bamubudaabuda ebbanga libamana budaabuda olubuto eddagala libamunaazanga n'ekyogo ekyogo ekyo bamunaazanga kyalingamu buli kirungo kyonna kinaaza omwana okuba n'amagezi obutendera mu maka obutabeera musezi obutaba mubbi obutaba muyaaye ekyogo kye babanaazanga mulimu kayayaana mulimu kasikiriza bazaana mulimu eddagala lalinga lingi libanaazanga abaana mwalingamu akawulira nti awulirenga mwalingamu olumanyo amanyenga buli kyagendanga okukola so omwana yagendanga okuzaalibwa nga amaze okuteekebwateekebwa muki mu lubuto bw'ateekebwateekebwa mu lubuto edda omwana bwe yazaalibwanga nga bamuzaalidde waka bw'azaalawo omwana gwaita ow'emabega omulongo buli kintu ku nsi kuno buli kintu ekizaalibwa bizaalibwa ebintu bibiri waliwo omwana gwe bayita ow'emabega nowaki n'omwana omutuufu omuzaale kati omwana oyo bwe yamalanga okuzaalibwa bamutwalanga n'afuugukibwanga ku kitooke ekyannakitembe ku kitooke ekyannakitembe ekyo kwe kwafugirwanga omwana okufugikira omwana oyo nti wano wojja okufugiranga munno wona abeeranga omukyala omusajja bamufugikanga kitooke kyannakitembe ate omusajja bamufugira ku kitooke kibayita ekyanjole ebyo byonna yalidde ey'omuganda eteekateeka omwana nti omwana afugika kibadde okufugika nti gyanalaga nga anaafugikanga anaategeeranga n'amanyanga kati bwe mwana bwe yamalanga okuzaalibwa omukyala oyo akalira ako baakakuumanga omuganda kyagamba nti oyo maama nga oli banakuwa ekitaga nti ssebo nkuwadde ensawo yange eno gikuume ng'akalira k'omwana nkuwadde ensawo yange eno gikuuma ng'akalira kaki omukyala bwe yazaalanga jjajja ono oba maama ono basenga amuzaalisiza yamuggyangako akalira ako kakuumibwe katuke ku lunaku olw'okwabya olumbe olunaku olw'okwabya eddikimbe mwalingamu ebintu 3 oba 4 ebyalingamu oba n'ebirala mu lumbe mwalingamu okwalula abalongo ekiro ekyo kwalinga kwalula balongo okwalula abalongo n'okwalula abaana okwalula okwo abaana bategende mu DNA bayalulanga abalongo n'abaana okubaalula baalulibwe bategende be baana ab'omu nnyumba omwo era abantu abajjanga mu nnyumba omwo babayitanga mwenna muyingire atali wa muziro ogwo oba wa kika ekyo teyayingiranga mu nnyumba eyalulibwangamu abalongo ng'ab'ekika bonna ab'ekika ekyo bayingira munda olwo abakyala mwe baaleeteranga akalira ako bwe kaaleetebwanga nga jjajja eyasoma omukolo ogwo biki ebibeera mu kalira ako ng'omwana yalulwa wabawo ekibbo ng'ekibbo ekyo kiyimidde ku mpagi 4 oba ku masiga 3 ekibbo ekyo kirukibwa ekibbo ekyo kyabeeranga n'omuzigo omuganda nga bakisiiga omuzigo omuganda kitegeeza nti omuzigo nti agonde babeere bagonvu abaana baffe ekisiigisa omuzigo nti gugonza buli kintu kyonna mwabeerangamu akatiko akaganda abo akabaala kabangamu bwova katika akabaala mumazzi mu kibbo ekyo muteebwamu amazzi ago gateebangamu endagala ez'empombo ne ziteebwamu amazzi ago obutava mu kibbo ekyo okuvaamu bweyiika nga bateekamu endagala ezo ezateebwamu endagala ezitayitamu mazzi ezandibadde ng'ez'empombo ne baziteeka omwo ne bateekamu amazzi ag'ennyanja ennyanja eyo nyanja ya mukasa yakakasa omwana kubanga ffena tuli zadde lya mukasa buli muganda azaalibwa oba buli munnayuganda azaalibwa oba buli ggwanga erizaalibwa liba zadde lya mukasa kiwanuka musoke muwanga musisi ne wannema ne bamweyanna byonna nja bibanyonnyola kati ezadde eryo mwana bwakabbaako bweboleeta akaganagana ako ekyendo ekyo eky'omwana ekyo nga bakisaamu ekyendo ekyo kiyita okubbulukuka bwe bakateekamu omwana omutuufu alina okubeera ng'ali kungulu aseeyeeya abbulukuka ng'omwana abbuluka okuva mu lubuto lwa nnyina omutuufu atali mutuufu nga si wa famire eyo akalira ako tekaavangayo kitegeeza nti jjajja mukasa yagaana nga akalira ako okukola ki okuvaayo yali DNA y'Abaganda edda abakyala b'edda baakuumibwanga batya gyenkuuma gye babakuumangamu edda twalinanga ejjembe edda bayitanga ejjembe lubowa twalinanga namuzinda kati amayembe aga gaaliwo ekyokwera ku mayembe batemwekanga olwokuba ogende ku jjembe ne Yesu Kristo yalina amayembe ge 7 agamukuuma mu Bayibuli mu 2 naye agamukuumanga waliwo amayembe agaava mu ggulu
bagajja ku nsi kakati omeba ebintu by'eddiini byayonoona ensi eno bijja ensi ku nnono abantu bava ku nnono yaabwe ne badda mu bitategeerekeka kati ejjembe ero lubowa lyabeerangawo ejjembe terirabika ng'era lyakettanga abakyala baabeeranga mugundi ng'era bwewayendanga omukyala bw'ovaayo ng'ejjembe lubowa lijja likola olugambo bagati amayembe galina olugambo ejjembe lyakolanga olugambo nono yagenze n'ayenda ku gundi lyayogeranga buli nsonga yonna kati olwaleero amayembe olwaleero ogalaba mu kyaki nga bapaasa bagagoba jembe genda lubaale genda muzimu genda lwaki gigenda tebigenda bya bulimba teri alina buyinza busigubwa jembe ejjembe lyamaanyi okusinga omuntu owa bulijjo ejjembe lyamaanyi okusinga pasita kakati eyo nayo yalinga DNA ekebera liryakeberanga ekyokubiri omukyala twalinangawo empewo enkuumi ezikuuma abaana zikalera baana nagamba nti olwali tulina maama gwe bayita nabuzaana enkoto maama gwe bayita nabuzaana yabeerangawo okuuma zadde era gwe omukyala bwewagenda ngaokwenda ngaogenza okwenda nga maama nabuzaana avaayo ng'aketta maama nabuzaana bwe yakettanga ng'agenda bwe wagendanga eri ku mukyala bwe bumutukako nga nayikondo efa gwe omukyala oyo omusajja nayikondo yafanga nkisabiseemuko kati nabuzaana enkoto ekakuuma kabana yekalera baana ebyo byonna babita bya sitaani olya mukwano bw'ova ku jjembe twalinanga lubaale nga lubaale akuuma abaana akuuma buli gye balaze akuuma buli gye batambudde abaana bava mu lulyo olwo oba bava ku mulandiro ogwo edda abakyala baafunanga okubuulirirwa ng'omwana oluzaalibwa akulira mu bajjajjabe oba akulira mu basenga be ne bamuna omukyala mu maka tavaamu kola ki kugenda bonna ayenda ojja kujja mu bino bajja kutemula bajja kutema musajja bw'anaakata ajja kutta ng'omwana agenda okuteekebwateeka oba agenda afumbirwe gy'agenza okufumbirwa ng'ateekeddwa ekira kyaliwo olwaleero luno basenga bamafiya bajjajja bamafiya bakojja bamafiya abavubuka feroli bamafiya ensi nebiradi yava ku ki ku nnono yaayo kati bo bannaddiini ne bezza ebintu by'abantu okutandika n'okubizza mu kyaki ne badda buli kantu konna ne bakazza mu kyaki ebintu ebyali etwekisize babizza mu kyaki be baalula abaana mu kyaki faaza yabatiza abaana yabatuuma amanya yayagala yabi olumbe mukadde abo yayagala yefuula ow'ekika faaza oba levirandi yenna abaaliwo sijaga ndi faaza wasirimbi amadiini vumira madiini niye kikaba kye bayita amadiini gatujje ku nnono ate ye omuzungu n'asigala ku nnono era omwana w'omuzungu ye olumuzaala bw'ati dyeni omusaayi gw'abazaaliddwa baba nagwo okuva ku jjajja nejjajja abazungu batereka omusaayi ogwo edyeni yaabwe bwe bamala okutereka omusaayi ogwo buli mwana azaalibwa bakebera okuva ku jjajja eyasooka nejjajja ow'olubere manti kino kituufu ekitaliiwo olwaleero batuzaalidde kaliwala batulimbye musimanye abaana babawaanyisa mbubawanyisa abaana mbone batwala mu ddwaliro alabika omukazi bawaanyisa abaana ebyo bya bulimba tebabawanyisa birimu obulimba tebawanyisiza abaana bani bebakwata nga bawanyisa mulimu abatundibwa ng'olitazaala naawe omusawo eseenene empaayo omwana omuwala oba omulenzi ebyo nabyo bibaawo naye byonna byonna bikolebwa olw'okuva ku nnono nti bwemubeera nga tukuze muwawa naye wawa ne bajjajjaawo bakutaasa bagawa oba ova waka kowola bajjajjaawo kowola abalongo bakutaatire omwana bw'agenda okuzaalibwa avaamu bino wammanga omwana akuumibwa empewo gye bayita muwanga ye muwanga mu lubuto n'abeerayo paka lwalikola ki lwalizaalibwa ndinda kusomesaako nnyawo omwana akuumibwa empewo gye bayita muwanga omwana akuumibwa empewo gye bayita muwanga era muwanga yawanirira enjuba n'omwezi okwera mu bbanga obutavaayo kola ki kutukuba totujja ku ddiini sebo andi tulina okunnyonnyola abantu bakitegeere katulima omusanga osanga mukyaki olinga agamba ngoma empewo muwanga naye neyerabira nti eyo pasita ayogera ku mpawo eyo naye yawangibwa muwanga mu lubuto lwa nnyina ate agoba muwanga owulya mukwano gwe pasita agoba oba levirandi obaani gwagoba muwanga empewo ya muwanga si yakola naye mu lubuto lwa nnyina okusobola okuzaalibwa empewo eddako empewo yakiwanuka nyani azitonda ezo empewo zasangibwawo ku nnono zaaliwo ku lubereberye olwakintu nennaabo takyalina mulimu gwakola era katonda yatonda ebintu ebijje byonna ku nsi tubifuge tubibeeremu tubiyige tubitegeere nakye nawulira nti we are the head of all creatures
nga ffe tulina okufuga ebisolo na buli kintu kyonna kakati empewo eddako yakiwanuka omwana banaaba naazaalibwa ate awanula si muwanga abeera kiwanuka yawanula obulya yawanula omuntu okuvayo okuzaalibwa ovayo ofuutuka ebweru kati nosanga olinga avumya empewo yakiwanuka sibinkabizina empewo zikiwanuka akukoze eki gwalwanyisa kiwanuka okuva ku bajjajjaabo naawe okuwanuka munda ya nnyoko kiwanuka yakuwanula ndeeta ekirala waliwo empewo gibata eya mukasa w'ennyanja yagaba ezzadde mukasa yagaba abatalina nnyanja bakole batya tewali atalina nnyanja n'omwana abeera mu nnyanja mu lubuto lwa nnyina abeera mu mazzi mu lubuto lwa nnyina mwabeera so ebintu ebyera tulina okubiyigiriza abantu babitegeere ki yali atugambe nti ye bwe yazaalibwa mu lubuto lwa nnyina teyali mu mazzi yali mu mazzi na mu musaayi owulya ssebo niwawo musoke enayo mpewo musookerwa owulya niwawo musisi asisimula omwana nava munda jova nnyina asamba nnyo bwe bazaala omwana ng'ali ku kitanda nga maama amuzaala maama asamba nnyo alaajana nnyo nga musisi amuyuguumya okulanda omwana akolaki avaayo kiki ekibalwanyisa ebintu ebyo kati buli kintu kyonna kyali kiki kisengeke bamweyanna omwana yangu okuvaayo mpewo ya baamu naye yanguya baamu ye ebya byanguya mu bwangu jjajja bamweyanna omwana asobole okuvaayo mu bwangu bannange tera tutuyita abantu bano tuli mu kwebuuza DNA eyedda n'ennaku nze eriwo esinga edda bakolanga batya kakati kwe kukyazaako omukulu Ssaalongo Ssekidde ow'omundeeba atunnyonnyola ensonga zino zo zaali zitya kati weewaawe tutuuse ate mu kutunnyonnyola temwebuuza tuli kuki tuli ku ekyo abasajja bali mu kwetta bali mu kufa bali mu kwerwa bali mu kwewa obutwa lwa DNA kakati kye tuliko genda maaso sebo kakati ebyo nebyakolebwanga twabera ku byoto nabibanyonyodde dda twafugikibwa mu mwana akula asengekeddwa ebyogo byebamunaaza bibamu eddagala erimu erinamuyamba mu nsi muno kati olwaleero omuzungu bwe yajja nalaba nga ajja kuwonoona first of all naloka tutabika mu mawanga n'atuleetera kati waliwo kyogamba eggwanga erimu lyesijja kwatula nga era newunyiza minisita simanyi Lucy Ochenyi namwewunyiza nnyo era namusekeredde kati deni n'abanyankole balina DNA zaabwe kati kansokezereko mwankole awo mwankole edda bwe kyalika ku lubereberye edda mwankole bwewagenda okuwasa omukazi ng'ogenda muwasa Sezala yasookanga omukyalo oyo alabe ente zigizikoze eki nabaye DNA yaabwe Sezala yasookangako eri mu saidi eyo ey'emmanga eyo nga Sezala asooka n'akyekinga nakonfaminga oba kiri kwalaali kali mpasi President Museveni biseera bwe yajja n'abaga nti mujja kulwala siriimu owulya mukwano era edda bwe wasanga omukyalawo nga Sezala yawaddeyo ente 5 esaidi eyo nga Sezala yawaddeyo ente ezi 20 oba 3 bwe wajjanga mu maka ago n'osangawo effumu eya kitaawo tewasulanga mu nnyumba eyo ng'olutaata akoze eki ali mu kukiika akebera ki akebera oli ali ku DNA nawe DNA yaabwe owulya mukwano omugisu DNA yaabwe nabo mbalu gye balina DNA yaabwe ey'omugisu mbalu waliwo eggwanga erimu nti asinga okubba obubbi anabba ekintu ekyasinga okuluma abazadde yajja okutwala omukyalo nagyamuwase eyo naye DNA yaabwe bwe balabira nti ono waffe waliwo abamu nti asinga okugoba omukyala n'amugoba n'amukuba ekigo anaawangula yajja omutwala nali mbuulirako nti oli babagamba mwegobe anasooka omukwata oba n'abasinza amaanyi mwenna kakati sexual harassment eyo kati bwabikola olwaleero njala kubuuza kiki ekyonoonye abantu okubajja ku nnono mu abasajja ndi kummwe abakebera abaana baatugamba nti Yesu Kristu nagundi Bikira Maria yafuna olubuto olwa mwoyo muki ntuukirivu mutukuvu bw'amala olubuto nti yafuna musajja munna ate nga Bikira Maria ayina bba Yosefu kati baba naddiini batugamba nti Katonda oyo mwana wa Katonda kibanga kitegeeza nti Katonda yava mu ggulu najja ayenda ku ki ku Bikira Maria kati banaddiini bayendesa Katonda nti Katonda yanaenda ku ggulu kati ono mukyala wa tuli ku kituufu onalebo omukyala yayenda bw'amala okwenda ne batya okujja mu lubuto lw'omwana oyo olubiki bigundi gwe bayita
sibayi bikira Maria yayenda bwali bwakabaka bwa Bungereza bwobero bwakabaka bwa Bungereza ne balaba ngo omukyalo ono agenze n'ayenda kubanga ono gwaita Joseph naye yali kabaka kati kabaka agenda azaala ono omukyala yali Maria era bwokebera ku Google nokebera bakuwa King Mary gwe basinza King Mary eyasooka kati King Mary agenda afuna olubuto ayenze ebweru bwamala okuyenda ne bagaba tunatta King Mary obakabaka bugenda kola ki kuswala tujja kujja mwana oyo bogo bayitani go bayita Yesu mbu yatufirira mbu yatiyira omusaayi bwamala tuyira omusaayi Yesu n'okuba emigo emiyitirivu ennyo kubasira ko mwana wa Katonda migo kukuba mwana wa Katonda migo kisuuka bwe gityo ne bamukomerera gundi bwe bamala mukomerera kati twagala kugamba olwaleero abaana bazaalibwa olwaleero nze ngamba tuleka abakyala tubafule n'oba mwoyo mutukuvu nti abakyala baafuna embuto tebafuna abasajja bonna ne bazaala abaana mu maka deka naawe abakyala tubaleke bafune embuto za mwoyo mutukuvu olwo omulimu gwange gwe guliwa obeera nga oli mu kyaki ng'ogaana Bikira Maria azaala omwana talina musajja yenna lwaki atavumira tukuba tuvudde ku nnono bwe tuva ku nnono tugale ne Bikira Maria naye yayenda bwenzi n'afuna omusajja ebweru so obwenzi bwajja butya nti mu Buganda edda omusajja yabeeranga n'abaana ab'omuntu mbwe n'abeera n'abaana ow'omuntu mbwe ye mwana eyajja ne mukyala ne maama oba yajjira mu lubuto era bw'obeera wali ng'omusajja bulijjo mbadde mayi mwana w'omuntu mbwe bwe tumala okunankani omwana abazaalibwa yajjanga n'omukyala era omwana yabeera mwana ate omujja nannyina kitegeeza ki omujja nannyina n'ow'omuntu mbwe bonna bebamu otegedde mukwano gwange mujja nannyina tokyogera bw'okyogera oba ososodde mubaana awo ng'omuzinga taata omuzadde muzadde edda teyasosolanga baana bonna babababe buli ayingidde mu nnyumba kyabantu ayimbanga nnyini muno mwali tamanyi kuboola ŋŋanda abaana bano bebazze muno bebaaboowe owulya mukwano luyimba lwebayimbanga nnyini muno akola ki mwali tamanyi kuboola ŋŋanda abazze muno bebaaboowe era nga Abaganda bakimanyanga nti okuyitaayita bwe kuti kati nga olwo eggwanga erimu lyeggwanga erimu ligamba nti baba kyakoba nange kyenkola ki kyenkoba sivumira mawanga era agamba nti muka muganda wokola ki oyenda mwende okonda bukoonga kati abazaala abaana mu kitundu ekyo oba wa muganda oba waki kyobola sinakulabya ni eyo side zeeyo bati babimanyi owulidde kati nange kandidde ebusoga ndende nzaale ebusoga era waliwo omuganda okola ki okonda bukoonyi waliwo akagera akamu omuko yagenda ebusoga ng'agenza okukyala ebusoga yakano kansisa nnyo omuko bwe yagenda ebusoga okukyala atuuse ebusoga bamufumbidde enkoko ye namba otuuka ebusoga omuko bafumbira enkoko nnamba temulyako ye yabagabira ku nkoko ye nnamba bwe yafumba enkoko ennamba n'alyako enkoko ye nemulemerera bwe yamulemerera ne bamugamba nti owaayitiye enkoko y'omuko kalugiteeke wano agende yeebake kati yagoloka ekiro ku ssaawa 6 ogw'ekiro 89 alye ku nkoko ye bwe yagolokoka ekiro omuko bagenda okuwulira nga esefulya zikubagala ne babuuza nani ali enkoko y'omuko naaga ni mwenedo nga kitegeeza ki nti nannyini nva nze nzikola kinze nzirya nabwe ye DNA ye nkukuma kuba gye bakumangamu abantu bawe omuko bamuwanga ekitiibwa kati olwaleero aba ne batulanga waka nga taata ayingidde kubanga abasajja Baganda bedda bakolanga kibaita okutabaala nga bagenda batabaala kibaita okutabaala banoonyanga bakyala kuleeta musajja ate Katonda kyagamba ngene muzaale mukole ki mwale kati omwana bw'aba ayingiranga mu maka ye ng'omuzadde yakimanyanga ntono si wange leero omukyala wange yakoze eki yasobye teyavangayo kibaita omukyala okumukanga yakimanyanga ng'omuzadde n'asirika n'ekintu kye abamu bakiwandikanga madame n'akola eddaame n'aganda omwana gundi ne gundi wansuubuga bwe twagenda ku mbaga y'egindi nsuubuga yebaka ne mukyala wange ng'ejjembe luba walyogedde dikoti olugambo tebayogeranga bintu ebyomu nnyumba tebyattotolwanga kono omuyimbi n'atuyimbira oluyimba Judith Babirye ebyomunju tebitotolwa Maria guma kati gobeera mu nnyumba goma nti akunono omutwe gwaneyibba mu byonna awo tutegereganye nekyogamba nti no Katonda yayenda ku Maria anti kye batugamba nti Yesu Kristo mwana wa Katonda ate mu omuntu okuzaala balina kumala kwegatta owulya mukwano so n'olwekyo
abantu mwenna kyebategeeza tumuleme kutabula amakaaga mwe ne bakyala bamu first oba bakyala bamalivu bajja kubatta DNA gyogenze ekola ndogezo okunoonya DNA ey'omwana mugende wo mukube engoma musamire bwe musabire ngoma olubuga era mujja kulaba nga tali wa DNA empewo eno ejja kuwulinnya ko empewo ya ne bwe bansamidde embasi genze mu sitaani bya bulimba n'eddiini yo bali mu busamize batya bwe bakuba ettaali libeera lyaki si lya busamize bwe bakuba ettaali Allah n'obanga busamize n'abawala bwe bakola nga basamira ewaabwe owulya mukwano ate nga ddiini yava eri bwe tuyingira mu kyaki lubaale n'akuba omuntu eri ekigo n'agwa n'asambagala musibe lubaale agera busi busamize byonna bisamize obusamize kitegeeza nti okuseemize nyonyola ekintu ekyo kuba ogugwa gwakusomesa bakiyita kusamize ne mu kyaki bagenda okubasamize abadde omubbi abadde omusezi abadde omuyaye kyekitegeeza obusamize kussa emize agimuveeko nti nze siina lubaale waliwo atalina lubaale waliwo agenda okwegatta n'okwegatta atalinyako lubaale bwe muba mwegatta bati si lubaale oyo lubaale yabagattisa bonna buli omuntu agweri no n'agweri aba alinnyeeko ki waliwo abeera mu lugoye wabawo abayambadde olugoye kwaba bonna baba bakooye buba busezi bonna sayidi ne sayidi omukyala aba musezi n'omwami musezi bonna bajjamu engweri bateekere nga bagenze mu byalubaale era olumaabu lumu agweri olinaagweri n'olwekyo ewulire n'ekirala buli muntu yena ani atava owulira era ngenda kisabika buli muntu ava mu lubale lwannyina kabeere pasita abamu beekuba ebikonde kuba nti byakunankanya era nzala pasita kubanga nebamutonda butonzi yava mwoyo mutukuvu teyava mu lubale lwannyina n'olwekyo abantu balimu okubuzaabuza ensi katwagala kugenda ku dyeni ekiki ekitabudde ensi eno unadafu ono mu Buganda katakanzireko mu Buganda mu Buganda abasajja bakola ensobi ntugenda tudde bakyala baffe tubalekanga tugenda tukyakala nnyo tubalekanga balina abakyala baffe bwe tubaleka n'abakyala baffe n'abaana ne batandika okweyambisa abaana baffe bo mu bakyala baffe bamala okubeeyambisa omusajja bw'ogenda eri omupaka zino gwalekanga ojjukira yagalanga mukazi wo awo Buganda etandika okukola ki okuwona nga tuve ku dyeni eno ekadde yaffe tugende ku eno ki kati bwe baayagalanga mukyala wo baagadde omwana wo omukyala omwana wo yamuvumanga nnyo ekisiru obusiru bwa kitaawo tekitegeera ingoga mwana angano gwe bamunyabunya kamusitule mukwate mutwale mbasenga abo mu bajjajjaabe bwe wamutwalanga mu bajjajjaabe bwe wawandikanga eddaami nti yemusika osikiddwa ow'engulu eri oba emmanga eri otegere mukwano olwo Buganda etandika okukola ki okufa tuve ku DNA osanga olwayo omusajja atudde mu lusozi nga si waawona naye ng'omukyala yamwenda mu makaako owulya mukwano naye otwabeeranga mu kusamira nga tudde wamu omwana oyo yavangamu lubaale n'amusongamu nti gwe fuluma genda gwe tuli waawona genda ng'ofuluma empewo zaayogeranga era lubaale tajjaga mwana ezo dyani ezikola era lubaale bamukolanga nti mufulumeemu engoma zivuga mufulumeemu amasabo galiwo ag'ennaku zino tugendeyo je gali bagalina kubandabira ddala abantu bonna bagenda osoza emitwalo 8 lwaki bagende kakati bwe batulangaawo ne mumame gwange erimu era jana ligamba nti olwokuba Abaganda balina ettaka oba mmalako ettaka nti muzaalira abaana bana bw'ozaala abaana babiri b'embanga eri n'engulu ajjanga mukoddomi olaba dyeni ebwe bagenda batta ebintu byaffe ebya Buganda ajjanga mukoddomi n'omuwa enkoko ze n'alya enkoko zo n'awuuta embaata zo n'alya n'ente zo wamala okuzirya omusajja n'ogenza akawungeezi adda ku mukyalawo nga gwakuwa abaana babiri ng'ozaala babiri kyekizibu ekizzewo olwaleero okatedda kakola ki kadda dda abakyala ke baakola ekyokubiri gwe omusajja wadde mukyalawo essente omugenyi wadde omutwalo gumu alinako emitwalo 3 oba 2 n'omwana agenda eyiye ye gy'ayiye essente ayagala muzaalira mwana nga kuddiremu obwavu odidde omukyala naye kati byonna tukkirize ebyaddala ebintu bino bina tebireeteddwa regimu eno si regimu eno bintu bivudde dda nga bajja baagala okusaanyawo Buganda oli kubanga Omuganda sinawuli akabeekabale nga babikola sinawuli akabembale nga babikola naye byonna biri kukolebwa waliwo nabuuza omu namubuuza ne mubuuza nti njagala ombuulire ssebo njagala ombuulire nti kiki Abaganda embaale be batunda mbaale be bagenda mwankole be bakola buli kintu kyonna be bayigiriza empisa buli kintu kyonna kati omuzungu najja wano naga nkozeddwa okusanya abantu bano abategeera bwe bati abasomesa ensi bwe bati nga kyalina okukola buli kakodyo konna okulanda asaanya okuva ku Bwakabaka babonyebonye bakabaka baffe bakabaka Mwanga kabaka Muteesa ne babonyebonya abazungu nga bagala kutta DNA ey'Abaganda kwa tuli Baganda ba Katonda Buganda bwanga lya Katonda
edda Uganda yona bagitanga Buganda bayitanga Uganda bwebakiyitanga kakati bwebasanya ofa abasomesanga waliwo omugwe nabuuza nemubuuza owayi abantu bano abakuva eri ebundi Sudani ne bajja wano mu mawanga gaffe ne bateeka ne bafuna empisa ennungi olinanga nti Buganda mazzi mateefu ebitabo bwe bijja bwe biyingira mazzi amateefu gakola ki gonna gaddugal gafuuka meeri bw'osanga amazzi ne gayingira nga gatukula ekitabo ne kijja bwe kiti ne kiyingiramu amazzi gafuuka meeri ye Buganda ly'eggwanga lya Katonda yensi ensuubizi kakati abaami ddala bagamba bw'omwami ogenze ozadde abaana eno nganze ndi Mothers Union omukyala yeekumire Mothers Union ayambala kigomisi kye bwagenda ku kyaki yeewuuba wadda kati omukyala amaze okwewuuba Mothers Union gw'omwami ogenze ozadde abaana wa ewalala mukulaba mupiira eyo owulya mukwano ozadde otebwa bwenzi nabo naawe tukebere abo tubakeberedde ebe ozadde eri ebweru omukyala gwoleka eri gyogende kuma emisana n'osiibayo ekiro n'osulo nekirowolooza aba akola ki aba mukwepiica kankyoge bibabamu owulya mukwano nagamba kindeke ki mu disco lwali lumu twagendako nali ngenza okusereka embalala eyo ennyumba mayindi museresi w'amanyumba eprofessional yange bwe ngenda embalala eyo edda Museveni eri akawamba abasajja ne batugamba nti wayi wategere nti temugeza ne mugenda maaso ewali abayeekera musigale wano tubale okutereezaayo nga bayitayo akalo bakayita itendero abakyala bwe bava mu mmotoka bwe bati njala kubulira naye n'abasajja bange abazimbi buli omu yasula n'omukyala lengera kiri mu nsi muno musajja yayimba oluyimba ti omukyala abeerawo ng'akola ki ngali mu kitanda kyo bonna bafuna mbwesiki nti mwayambadde nti nofunye omukyala nange namufunye kyawedde bamaze okwepiica ng'engombo ennaku zino bwe bagenda ku mbaga bwanywa ku mwenge afuneyo olubuto bwe bagenda mu dduka twali tulina sina ezimu zaffe zino zitulikozereza ffe ezaseereza bw'aseereza bw'ati yeeyitira omwami temunneeyitira nze mundeke n'olwekyo omuzungu ekizibu kiri ku muzungu yalese okutta ensi yaffe eno ensi okuva ku nnono eddeeyo omuzungu asobola okuyisaawo ebintu bye ye ate eri ewuwe n'abitereeza deni eze n'azitereeza ewuwe omwana w'omuzungu n'abitereeza owulya mukwano n'olwekyo bassebo ne bannyabo tulina okudda ku nnono ey'olubereberye eyakabaka kintu eddiini zino zitulimu zitwononedde buli kantu konna bagenda mu night player okuva ku ssaawa 12 zagenze agenda mu night player n'atuuka ku ssaawa 4 ali mu night player manya ku ssaawa 2 abeera mu looki ku ssaawa 3 n'ayingira mu night player n'akeesezaayo nga ne bwogenda n'olingizaayo bwoti omusanga mu night player gyali totuganta abakazi baffe twaga tubagana okudda mu makyaki bannange amati awo nnono weefiiridde kati batuzaalira abaana abatali baffe bw'abeera mu nnyimba z'ayimba ng'ayimba Yesu Kristo ajja kudda Yesu adda yaliyimbyewo atya awo endongo gy'atema bamulengera yaliyimbyewo atya mbwawo Yesu Kristo anaatera okudda bambi anaatera okudda anti Yesu si waffe wawana muzungu yaliyimbyewo ki Yesu muzungu yimba jjajja baamu jjajja muwanga kiwanuka jjajja mukasa yimba lya jembi kubanga ebintu ebiri babikola nekyenjize nekirala nti obusamize si bulwadde oba kussa baba basamize empisa zege batwabulya ng'abaana baffe omwana aveeri ng'ategeera kendi kulaba owulya mukwano n'olwekyo okubuulirira abaana olina akale kansirika abaana mu masomero ticca n'ababuulira ticca waggwanga ki azaalibwawa yabuulirirwa yafugikibwa ne muddira amasomero gakansirika abaana ku biso ticca yanaabuulirira n'olwekyo bassebo ne mannyabo tudde ku nnono tudde ku kyoto tukume tukwetegere ebyobuwangwa bitutaase bajjajjaffe batutaase betugenda okutuukako ebizibu tuzadde abaana ffenna kambeere nze abaana si baffe nze nina omu omukazi yamunsiba namuzalamu abaana bana omu n'ogamba siwo nemuweerera okumala emyaka empaka 18 nanga nti siwo era omwana mulalo ati wakyagwa ddala ye omukyala yeekula DNA ate abasajja mwegendereze nnyo omukyala bwani nkugobye naanoba neyeetikka abaana be bonna tebaba babo kiriza basi babo lwaki nze abange bonna mbalina bakyala be bageera nemwe mubeeraawo nze mbeera birira abaana okuggyako oli oyo yagwa eddalo mizimu gyo gyagaana babeeraawo era wabeera era alwalirayo owange alwalirayo tasobola kuyonkerayo olwali n'owulira abasajja ku TV zonna rediyo zonna mikutu yonna gyonna giranga maanyi ga kisajja mukyalina maanyi g'ekisajja abasajja awo kubawo nyaawo mukyasobola okwepiica
ebintu bino byaddala meta tubyogera atambuza eddagala bw'ayogeredde kokoliyoko eri buli ajja okutambuza eddagala ng'atambuza eddagala ayogera ebintu 5 ayogera alusa maanyi ga kisajja n'ebiki owulya mukwano so edda omusajja wedda yabeeranga mu nnimiro ye kambabuli bwe yabeeranga mu nnimiro bwe yabeeranga mu nnimiro bwe yalima alima bwati munda bwati bwalima ng'alya ku mulondo olaba eddagala alifuna bwe yamala okufuna ku mulondo n'adduka amangu ennyo n'alina ku mululuuza bwe yavangayo n'adduka n'ajja waka yasanga ekibinika kya kaawa kiri wali aliko origino anoonya azaala abaana ababe bwe yanyanga ekibuka kya kaawa n'enyola ekibuka kya kaawa n'emiwogo gye baabeeranga n'abasajja 5 baabeeranga ne mukuuma kabejja nasaza ne kabiite bonna nga bali ku muntu omu nga basobola okwepiita ne bamalako nga bamaliriza aya basi mugende muzaale mwale nga bebuli byetugamba owulya mukwano kakati obwenzi awo wonawona omukyala yaye naba yamatiranga naye bano abaleero n'ogenda mwakeedi n'otula mwakeedi n'otulayo essaawa olunaku lulamba n'ogenda omala okukuta eri ovuddeyo maze okukuta ebyokulya chipusi ne chikeni n'ojja kwegamba ebintu byonoonese n'endya gye tulyamu ebiseera bisinga omunala chipusi muceere matooke ogenda kati gundi sukaali amutta oli ku mmere emu tolidde ku lyenvu tolidde ku paapaali tolidde ku muwogo tolidde ku lumonde tolidde ku nanansi tolidde ku gonja agonja olw'ensonga tolidde ku bombo lwaki tebazaala bakyala ate bombo ng'akola ki gonja olw'ensonga olya mukwano so kakati obwenzi mbanyonyola gye buva nti ffe ebyaffe byateekebwateekebwa mu musajja baamuteekateekanga ng'aveeri ng'ateekeddwateekeddwa omusajja ateekebwateekebwanga tugende omukyala lokola ki n'otuzwalizaayo alright tuli ku mukutu the flash kya Uganda basomesa n'omukulu Sekide Ssalongo ng'akyatuyitiramu DNA ya Buganda kyebayita mulamu okimanyi kikubulira lwaki baakolanga mulamu emanyi kwe kyava mulamu w'omuntu simanyi kyali bwe kiti baatwala omukyala ku mbaga bw'atuuka ku mbaga n'agenda mu nsonga ne baswala omukola nga si kyamukoze eki omuganda n'ayija n'agamba nkoze ntya kwe kudduka omuganda n'agamba nti katuseewo senga tisinga birema senga yakola ki yakigatta singa byonooneka n'agenze mu musoke katuseewo ne muganda we owulya mukwano muganda we ye mulamu kati singa byonooneka batwala abantu 3 singirawo omwana bw'azaalibwa oba azaaliddwa mu ddwaliro kwata oyo omwana omulongo oyo mutwala ogende ku kitooke kya Nakitembe omuzizika omwana abeemu n'amagezi n'olwekyo bassebo ne mannyabo ab'omukutu gwaffe nze Ssalongo Sekide James ow'omunde bampuliriza nsanyuka nnyo ssebo okujja okumpitanga ebintu bayita semenyi masabo simaki eddiini egundi yayo ekyakiweerawo ebaga walogawo essaba eddiini erya Buganda lwalinga 2 nga lujjudde amasabo 15 we wali Lubaga Namirembe waliwo amasabo agasuka 6 ag'omukyala Namirembe yagabanga emikisa agasozi Lubowa twalinanga ejjembera ffe Lubowa eryakumwanga Buganda n'Abaganda ne BanaUganda bonna lyatulanga kubanga bonna Abaganda ffe tuvaamu abaana bonna ffe tuzaala amawanga gonna ffe tuzaala abaana baffe Abasoga Abajjwa ffe tuzaala Abanyankole ne Kabaka wankole bamuyita Mugabe baagabayo Omugabe ffe tuzaala abaana Abanyarwanda era Kabaka Kintu bamubuuza nga tayisa abasajja eyo laga wani ngenda Rwanda yange Rwandaye kwekyava ngenda Rwanda yange nesi bintu bya Buganda kujja kugandawaza bintu kakati Rwanda yaliwo yaliwo no ku Uganda kali ka district ka Uganda ka Buganda muwanga nakunyonyo ne Kabaka Kintu buyajja wano ebika by'Abaganda bya 5 mu ebi mu 2 amuwanga kali mu Buganda mu Uganda kali 5 mu 2 era gye bayitanga Buganda yonna awe tugenda okutandikira ddala awo direct ku program ya Fedda Kongo mukamembezi waffe ng'otunyonyola lwaki ebintu bino biriwo ebitinga bwe biri niye ate edda tebyaliwo ebitinga bwe biri n'olwekyo abakyala abaami mwe bakyala bamwekeya mumatize epiike omumatize mwe byayagala mugonderenga mukwate bulungi muyise bulungi naye kwennaku zino onookola disente nga eno lenti ekutwala eno bakuddusa bakuyiribya nanti kiki ekibireese olowooza obwavu obuli mu nsi ngalibaleka abazungu muzungu akula n'omwana n'omuzugo ng'akuseereza nnyina kale
katubagaliza okubeera obulungi tubadde wano nga the flash touch in Uganda nenga timwerabira nga bwe nabasaba nti tulina programs zaffe nyingi ez'enjawulo whereby we are contributing towards our cause okulaba nti we are helping these abaana bano abatalina mwasirizi abala abatalina pads abasajja abatambuza amalina gaabwe bweru tuli kyo kiri mu east so njagala inasobola please you contact us we need to contribute for the people who are badly of suffering from different angles especially health and education system so do not forget to keep moving with us and supporting us in all angles salongo sechide webale nnyo bali ddala akadde kotuwadde and we expect you another time that next week if all goes well tusigale nga tuzimba ensi yaffe Uganda tusigadde nga Dr. Heba Rogers behind the camera. God bless you. Have a lovely week. Bye bye. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.